Okay, butirevu natera nkwaniriza ku Focus TV nze ade Wilberforce kirimo muyanja ngwibaza okubira ngolaba wona wosinzi dogala Focus TV kyamaanyi kyokola era tukikwibaniza nti kyokola kyamaanyi nnyo era kyankizo obiranga waliwo olutalo oluli mu kubeera nga lukumibwamu omuliro mu Parliament ya Uganda. Speaker Anita Mongo ayinza okubeera nga sawa ina waliwo amweyimbamu ate nga munnakibiina kye Pasis Namuganza ateeka kubanga amutedde ku nninga eyenkanidde. Olunaku lwaleero njagadde nyongere okulambulira mu ekyo ekyabaddewo naddala ku balooya aba NUP bwe bagenze mu sayidi za Magere okulaba ku mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyatuusewo mwabirabye naye twagala tulabe ensonga poliisi zeevuddeyo okubeera ng'erumiriza era Robert Ssentamu ayanukudde ki oluvannyuma lwa bino byonna ebyabaddewo nga bakanso ab'enjawulo beesitudde okulaba nga bagenda okukyalira ku Robert Ssentamu. Kyonna tulina ku Focus TV njagala tuveeko wano mukatinnyo tuva ku Focus TV katukomewo eddakiika eno. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Aba Focus services bagamba nti bekwate bakukolera omukolo omulungi era bakutuuseeko ebyo bye weetaaga okuba ng'omanya. Tukkirize tugaane buli wokozesa aba service providers abalungi naawe ofuna ekirungi. So bagezeeko aba Focus bakube nga bakuwa omukolo omulungi. Mu story gye tulina Robert Ssentamu yakuwandiisa ekiwandiiko ku mutimbagano gwe nga avumirira ekikolwa ekyakoleddwa okubeera nti nno poliisi n'amagye baganye okubeera nga bakkiriza bannamateeka aba NUP ne bannabyabufuzi oba bakulembeze abali mu kibiina kya NUP okulaba nga baakisesinga amakaage e Magere. Tujjukire omukulu owa Sebei sub-region, if I'm not mistaken, omuntu bayita Nambeshe, John Bosco Nambeshe, John Baptist Nambeshe, yavuddeyo n'akulembera ttiimu ey'aba lawyers, ttiimu y'abakulembeze aba NUP okulaba nga batuukako okulaba ku mukyala Baby Kyagulanyi. Naye baalemeseddwa nga poliisi bwe badde enkola yayo tekkiriza muntu yenna kugenda ku accessinga amaka ga Kyagulanyi. So mu bantu abakwatiddwa waliwo ekiwandiiko kino kiragize nti waliwo eyakwatiddwa gwe bayita Kakulu Tusiime ono lawyer era advocate omu abaera nga ayambako ku misango gya NUP. Tusiime ono yakwatiddwa era wayiseewo akabanga nga tannazuulibwa wa waali. Wabula wayiseewo akabanga poliisi yamututte n'emuteeka ku police station emu n'egamba nti nemuggulako omusango ogwa common nuisance. Omusango guno gutegeeza nti obeera otataaganyiza eddembe ly'abalala, public human rights, obeera otataaganyiza eddembe ery'abalala. So omusango gwamugguddwako Tusiime era n'abeeyiringibwa out. So kyakonfamingiddwa ekiwandiiko kya Robert Ssentamu kikakasa nti yaweereddwa bail. Ebyo byonna byonna byakoleddwa mu kaseera ke kamu because oli bakeddewo ku makya naye twagenza okutuuka olweggulo nga bamaze omubeiringa out kuba bazudde ennunza n'omusango bagukakatisewo obukakatisi others teguli worth kubeera nga maybe kuteekebwako. Katulire ku eyabakulembedde Nambeshe kikyagamba kubeera nti poliisi yamubulookinze okubeera nga baakisesinga amaka ga munnabyabufuzi munnaabwe pulezidenti waabwe wa NUP. Bali uniform za black bambadde obukokolo
bwe twatuuse twabeeyanjulidde ne tubasaba twogere ne komanda waabwe ne batulaga abantu babiri abambadde obukookolo nti bombi bakomanda kaakati tubategedde naye ate bwe batugamba mufune clearance okuba IGP ne tubagamba ne bwe tugifuna ku ssimu ne bagamba ye ne tubasaba mutuwe ennamba ya mukama wammwe ne bagamba tetugirina ffe ne tuginoonya ne tumukubira ne tumuteeka ku lawudi nga nabo bawulira kwegamba ne IGP era nga fune bwemwadde wagambye tumanyi oba naye tanafuna clearance nga ffe kubanga ate batugambye mubagamba abo bagoberere kyeno nti IGP abagambye bagobere kyeno of command bone batugamba tugende mufune ekiwandiiko mu butongole so naye ate ensonga enkulu nti amaka gali private tegeetaaga clearance ya poliisi ssemateeka agamba nti amaka ago galiko nannyini ggulu era tuziba wano kusalwe ekyokubiri bweba crime scene nga poliisi enoonyereza nti waliwo omusango gwaddizibwawo etubuulire etumanye n'okumanya ddi weegenda okuvaawo oba musango kigwenoonyereza juzi omwogezi wa poliisi yatugamba nti bali ku mbalaba ekiyita precinct ku mbalaba naye kati kyebaliko nti amaka gali mu mikono gya poliisi ga byakwerinda era be basalawo kiki ekikolebwa mu ndeera tuze mu maka ga President the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba kwabo abali munda mu nyumba omwo naye poliisi eri awo bagiteekawo permanently tulemeseza ate si kutulemesa kyokka ne tiimu gye tuze naye y'abalooya olw'okuba kyetuze awo kubeera nti balina okubeera nti basayininga ku mabaluwa aga kooti n'ekirala kumanya oba munda omwo balina kyakulya olw'okuba baluddemu nga teri abaceekingako teri abaleeterayo ekyokulya kyokunywa embeera gye balimu tetukimanyi naye kye bakoze tebatulemeseza kuyingirayo kyokka bakutte omu ku balooya ne bamugjako amasimu ge bamuyisiza bubi nnyo ne bamusuula mu kabangali y'emmotoka Kakuru tumusiime kanso Kakuru tumusiime era wotwogerera bakyamulina olw'okuba tulemeddeko nga twagala tutegeere waaba bamutwala ku poliisi ki tugendeyo batumanyi nti bajja kuba cooperative naye tebatuwadde cooperation yonna bwe kujja wano tujja kubeebazaamu abanamawulire nkubidde era ekituyambye muffe mubaddemu abadde n'essimu eya IGP n'amukubira n'abuuza ani akulembedde delegation eyo ne bamubuulira nze kennyini kamwe koogera era abamumpadde n'enjogera naye ekivudde mu okwogera okwo aŋŋambye nti nze sirina kinene kyakubakolera okujjako gamba ali awo omukulu w'abo abapoliisi agoberere chain of command kitegeeza akubire naye mukama we ekyo senior leader and is gutandise senior citizen kwa twagamba bize myaka nkaaga plus ate sobotose mu kitika citizen ate n'ekirala mwami abadde nnyo gumit n'enjogera ennaku zino begamba alemera ku nsonga nambesho oyo gwolaba era n'okubyamu ku bikonge byerina musajja muyivu era amanyi ekyokukola. Then olutalo olulala oli mu parliament Pacis Namuganza ono mukyala munnabyabufuzi era akiikirira region y'emusaidiza Mbusoga eyo abaakingiddwa Maama Kadaga. Mujjukire Maama Kadaga essuubi ly'okujja ku bwa speaker yabivaamu naye ate kirabika y'omu ku abo ababaakinga oba bali mu lubega wa Pacis Namuganza okulaba nga yeeyimba mu Anita Mongo. Tujjukira nti Kadaga baali tebali mu makambugu baali tebali mu good terms ne speaker w'eggwanga lyattu Uganda ate nga speaker ekifo akyakyetaagira ddala. Tujjukire ne Mawuli yava luli n'akisongamu ng'ayagala kujja kwesimbawo ku kifo kya speaker. So embiranye weeri era ekyagenda mu maaso wabula kakweko ku sitoole ey'omwami omu ku Terefayina oba ku BBS abadde agezaako okumenyaamenya ensonga eno nga bweyimiridde ey'omukyala Pacis Namuganza wamu ne omukyala
Anita Among kuba speaker bw'eggwanga lyattu Uganda. Parliament ya 12 eno twabagamba egenda kuba yanjawulomu lwansonga bingi biyinza okuba nga biruubirwa okuyisibwa. So katobe story eyo. Kati ate obukeeke waliwo yaŋŋambye ani alina obujulizi nga Seeka etuula. Wanje? Waliwo yagambye waliwo alina obujulizi nga Seeka etuula. Kyekyeraliikiriza maama n'agenda afunemu akajuisi. Era nako nakyo kifu. Yadde eyo meeting nkadde. Ekifaananyi kya Speaker Amongo ne General Sale nakyo nkadde. Kitegeeza grace y'obwa Speaker ekyali opened. Kaakati Minister Persis Namuganza yavuddeyo n'adikiyalinga nti naye ayagala kwesima ku kifo ky'obwaki baatulekeye ani akati gwe kyotannamanya ku Minister Persis Namuganza yalimu ebintu ebyo bibiri alina ennugu ye ng'omuntu ku Speaker paka nakati temugwangamu ojjukira nti baatuulako kko ne babaagala okumwimpiikinga ku Minister President yataasa bwe yagaana okussa omukono ku impeachment nga batuuziza Parliament yonna ng'etudde mu impeachinge. Kaakati ate bw'ataakomye okwo atakwagala bw'awerekera akubanja ne gukola ki? Kaakati eno collaboration eyakolebwa eri wakati wa maama Kadaaga ne Honorable Persis Namuganza kati wansi bamusindika waliyo maama Kadaaga. Go, you can make it. Agamba nze entalo sikyazigenda mu kakati kola ki? Bwerumba. Kaakati awo ogenda okumanyira nti luli nga tugenda mu kalulu ka Seeke twalina olutalo lwa ttiimu mulamu ne ttiimu ki? Maama. Kaakati lwandibanga olutalo lwa ttiimu mulamu ekisooka we twagenza okuva mu kalulu ng'abantu ba ttiimu mulamu abamu bakubiddwa kalulu. Kaakati maama akyalina ki? Abaana. Amaanyi. Abaana baleeta. Yayisaamu baki? Bangi. Kaakati ekibuuzo bwe kituuka ku level ey'obwa Speaker banaasobola okumugondera maama. Nadde ndaba Honorable bannaye bamuyitani wa Mumambuka ng'agamba nti essaawa zino level kwe tuli tewali agwanidde kugamba nti nze kuba Speaker mpoono kubanga essaawa yonna ebintu bikola ki? Bikyuka. Kaakati awo olwesi eba yeegasseemu jjukira Nobert Mao naye waali awo naye ayagala. Speaker Anita Among yamala dde okukakasa era okumanya akukakasa bwatu ne bakkiriziganya ne Tayebwa. Era Tayebwa alina we yali n'awulikika ng'agamba ye nga ye yakkiriziganya ne Tayebwa wabula si kuba Tayebwa yali ayagala obwa Speaker yabuvaako. Kati ayagala kiki ekyabwa deputy kitegeeza abaatuulanga ne bagamba muganda wange buli omu asigale bwali sikukulembedde bubi kubanga bwesiba kuba Speaker tuyinza okufuna omuntu najja n'atukola ki? N'atuyingiramu n'atukuba. Kaakati challenge n'ebeera eryemu maama Kadaaga bw'ajja ng'ali mabega wa Persis Namuganza tugambe ng'ayinanga 65% of Busoga. Ojja kusanga nti Busoga agenda n'ab'opposition bonna bajja kukola ki? Bajja kujja. Ojja kusanga nga opposition egenda kulayinga mabega waani? Wa Persis. Abasinga wa Speaker. Okuleka nga bano banaagenda mu bibiina. Nga bagenda mu bibiina ne bajja bagamba Nuupu twagala kukola alliance naabo. Okay, obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkolaba Focus TV. Tetuyinza kuba tusukkawo wano, otherwise nkwagaliza okubeera nga tusisinkana mu video zijja mu maaso awo ne bwino nsonga ku nsonga so ng'ate nkujjukiza otugobera ku Focus TV. Wali ku TikTok, okutugoberera ku Focus TV, wali ku Instagram ne Facebook. Tubeere nga tugayagaya mu nsonga emu bbiri ssatu, tubeere nga tutambula na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda byonna ku Focus TV. Subscribinga tubeere nga tutambula. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi